Abalungi abatulaba ku Mabirizi Herbal Products Limited nga nabagamba nti tulina ebintu bingi nnyo betugenda okubeera nga tubatuusaako nate era tuli mu Kayunga District akaalo ke bayita Nazigo tewerabya nti nno kana akatulu ke banzaala muze Ssenga Mabirizi nannyini birungo nsaba oneyungeko ate nga ngenda okukyalirako amaka agamu mbatuuseeko ku bintu bye tukola njogereko nabo bagamba batya kale bannyabo mujye baleko banyabo fe batuyita aba Mabirizi Herbal Products Limited era nga tukola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo omuli okukola ebizigo omuli okwejjanjabisa obutonde eddagala alusazi sabbuuni oyina bulwadde ki obukutawaanya byonna tubikola tutuukirira abantu abawansi abalina ebizibu tubatuusa ku bantu abo abali eyo abatulaba ne basobola okubawa ku buyambi nafo tusazeewo olwaleero olw'okuba kano akaalo ke banzaalako bw'otuuka eri Nazigo mu Kiseveni gye banzaala ne ngamba kanzije ngabire ku bantu beewaffe ebintu byenkola nzaalibwa Wamwami Byekwanso Asumaani oba omumanyi mbaleeteddeko ku bintu bye tukola aba Mabirizi Herbal Products era nze kenyini nze abikola kati nkuleteddeko kasabbuuni kano bakayita Lucky kasabbuuni ako kakola ku nsusu ez'abaana n'abakulu kakolako bulungi nnyo bw'oba olina kisikiini ekibi olina olukanyanyakanyanya ebizigo byakwokya olina embalabe olina namusuna olina olusolo kakuyamba bulungi nnyo abaana abalina ebiguuna so tusazeewo okubeera nga tubaleeterako abantu b'oku kyalo kyaffe mubeere ate nga nammwe mulabikako bulungi kantu kaneeno kakola bulungi nnyo tukola n'ebintu bingi nnyo ebyenjawulo n'akazigo kano akazigo k'abaana bato bakayita Sumi Herbal Jelly era nga nako ffe abakakola kazigo kalungi nnyo eri abaana abato omwana ng'alina tayiri omwana ng'alina ebbwa omwana ng'alina ebiguuna kamukolako bulungi nnyo kazigo ako ogenda kampeera ku mwana omu abeere nga yeesiigako bebi oli otya oli bulungi nkola kano ka sabbuuni ate nkola n'ebizigo byammwe eby'abaana abato ebyokwesiiga bwe nkakuwa kano n'okanaabako nkakuwadde genda onaabe onyirire waliwo omwami oli gwe tutandaba kwogerako naye gyebaleko ssebo mbadde nsaba nkuwe kasabbuuni kano ogenda okagezese omanye ku Mabirizi Herbal Products biki byekola ebintu byekola bibeera bifaananawo ebityo binyindiza bulungi nnyo maama gwe oli mukyala oli mufumbo akaneeno akantu bakayita ka tightening kayamba ku kandida kayamba ku ndwadde eza wansi okutta obuwuka bwa kandida oba bukulimu gw'omukyala tukayita tightening tekakoma kuyamba ku ekyo kintu kyokka wabula kayambako n'okuzza lastika yo gw'omukyala enkozesa yaako okakwata n'okasumula bulungi nnyo kankasumulire kubanga ngenda kakuwa abatulaba abali eyo akantu kaneeno bw'oba okakozesa osooka kasundamu bulungi nnyo bw'oti n'osobola okubeera nga okakozesa oteeka bw'oti ku lugalo n'otonyezaako kazibikidde naye yo si nsonga kasita otegedde bwe bakakozesa n'otonyezaako amatonda agawera then munsonyiweko n'oteeka gye kasaana okulaga ndowooza otegeddeyo abatulaba abalungi munansonyiwako naye nga kano bakayita ka tightening kakola bulungi nnyo ku nsonga ez'abakyala maama nkakuwadde ako kale nnyo kandida abaluma gwe olina oli eyo ng'olina kandida olina obuzibu obukutawaanya mu nsonga ez'ekikyala kuzibukula nseke olina bukalu eddagala weeriri erisobola okuvumula obulungi ennyo n'otereera tolina bwagazi famire zakumalako obwagazi eddagala weeriri nnyo aba Mabirizi tulikola Mabirizi Products ekola ebintu bingi nnyo eri omwami gwali eyo nga tomalaako mu nsonga z'omubuliri
Mabirizi products esobola okutereza bulungi nnyo n'oterera gwe n'omunanga ali eyo nga wandyetaaze ebintu binene okutuukako otukubira ku namba y'essimu eri 07 04 737 14 ojja kuba oyogera nange butereevu nsobole okutuusaako ekyo kye wandyetaaze. Oyagala kutereza makaago omukyala ng'oli eyo linna bukalu ensonga zikusobedde tokyalina ssanyu ly'amaka jangu ofune essanyu nja kukuwa bulungi nnyo eddagala likutereeze lijja kwoza mu nseke lijja kukuwa obwagazi lijja kuyambako ku kandida awamu lijja kuwa ne sweetness. Mabirizi Herbal Products nabagamba tukola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo tuyamba ate nga tujjanjaba ate nga tujjanjabisa obutonde si bintu bikolerere wabula ebintu bikoleddwa abakugu ate nga byakakasibwa n'abasawo. So gwe munanga ali eyo ng'olina obuzibu ng'obwo bambi tutuukirire ojja kubanga weeyagalira mu nsi eno nga oli bulungi nnyo. Bamikwano tweyanziza nnyo tweyanzeego okukkiriza okwogerako nammwe olunaku olwaleero. Batuyita Bamabirizi Herbal Products tusangibwa e Kampala ku Sentema Road gye tusangibwa ku Kalonna Kabugo eyo waliyo woofiisi zaffe era oba otwagala gy'obeera otusanga. Kale abatulaba bali eyo temwerabira okusharinga subscribinga nabagamba tugenda batuusaako ebintu ebyenjawulo omuli okwejjanjaba omuli okuyamba abantu abo abatalina mwasirizi abaana abamulekwa gwe naali eyo ng'olina obuzibu bwonna bwonna nga weetaaga obumanyisa ensi tutuukirire ku namba y'essimu eri 07 04 737 tujja kuba tukuyambamu ekyo ekizibu kyonna ky'oba oyina nga tukituusa eri abantu abo ababa basobola okukuyamba. Tukubire ku namba y'essimu eyo ojja kuba ofuna buli kimu kye weetaaga. Tujja kutuukako wonna w'obeera oli tusobole okutuusa ensonga zo ku bantu abasobola okukuyamba. Tweyanzize nnyo tweyanzeege weekuumire ku Mabirizi Herbal Products tovaawo tubaagala nnyo.